America esaze ku bbanga lya visa lyegaba okuva ku myaka 2 n'okweyongerayo munnange kati myezi 3 gye bakuwa visa ya America. Ate nga munnange mu mawulire amalala tubadde tukyali kya Muhoozi project, kakati ate tuli ku Ruhamya project. Bwatyo munnange Ruhamya mutabani wa Muhoozi omukulu ayingidde UPDF. Muhoozi era munnange atubuulidde ensonga lwaki alina ennugu empalana ku Bobi Wine, lwaki tayagalira ddala Bobi Wine. Munnange amaze n'ayogera, naye nga okubuusabuusa wekuli awo kubanga waliwo omuntu omwetaddeko comment gye nja okubuulira mu maaso awo. Ate nga munnange era Muhoozi y'omu mu bukyayi bw'alina ku bantu abawererako ddala be bazungu, tabaagalirako ddala. Kati bw'atyo munnange alabudde tayebwa ne mukwano ge Lwakoogi nti muganda wange yabalabye n'abazungu n'abalabula era yabasuubizza munnange ekyokya basement. Waliwo Kadaama eyajje mu mbeera y'obudde, naye nga munnange ensonga eno nkulu nnyo naddala eri abazadde wano e Uganda n'abalala bonna be beesiga ng'omuntu yenna agenze okukola oba okukuba ekyeyo ani gwateresa ssente wano e Uganda. Kakati Kadaama muganda wange yesse oluvannyuma lw'okusanga nga tewali yalya n'akasente n'akamu. Ate okutta kwa Mutaaga ne mukyala we famire eyo munnange poliisi etaddewo obukadde 50, ate era nga erina ne weetandikira akatambi akalikodingiddwa akamaloboozi muganda wange ani etaddewo obukadde 50 poliisi. Kale bwe nti munnange Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese natudde dda era ngenda kuba muganda wange ate tuyita mu ebyo nga bw'obiwuliddaawo, naye nga teweerabirira ddala nti maintenance policy gye bali nnyo. Gwe ayagala solar systems ez'omulembe, ayagala ebyamasannyalaze, ayagala ebyamazzi, be ba maintenance policy. Ate nga munnange ne Hillside View apartments omuli buli kimu twala butwazi tulootwo tuuka e Nnamulanda Kitende Kajjansi buuza ejjenyi ku kyaki, awo ogenda okusanga Hillside View apartments. Ate nga munnange waliwo omukyala gwe tunoonya ayitibwa Jessica Nalumansi. Kati Jessica Nalumansi Kasozi yonna gy'oli muganda wange osaana munnange ontuukirire wano ku Uganda at large. Namba zange ziri awo emesembi ya 1015 ensembi ya 73. Jessica Nalumansi akunoonya ogiwo era agamba mwasomerako Budini Girls Boarding School ekisangibwa e Kaliro eyo, era nga munnange okusinziira ku biriwo bagamba nti Jessica Nalumansi oli muwala wa Venancio Ssennoga eyakolanga ku Radio Uganda. Ayagala okupangisa emmotoka ekutambuze mu Kampala oba n'ewalala yonna okunona ku airport n'okukuzaayo ku airport nga tosudde budde. Tuukirira munnange abaamukisa transport services bano munnange balina emmotoka ez'omulembe ate nga beeyi nnungi ate nga beesimbu ebya ddala. Kakati munnange kyetaaga omuntu gw'okwasa omulimu gukutambuza ng'ate era olina w'osobola okubeera ng'omunoonyeza. Kuba ku 074193273 074193273. Okay, tweyongereyo munnange tutandikire ku Ruhamya project oba tutandikire ku US amawulire gano. Tutandikire ndowooza ku US visa ya America munnange bwetyo etabuse ng'oggyeko obujiji mu kugifuna. Kakati ate bagisaze n'ebiseera kiba kitegeeza nti kakati weetaaga naddala gwakola business okubeera nga ate ofrequentinga ku embassy, okubeera ng'ofuna visa ya America kubanga abamu bakola business ate nga balina okugenda mu America ebbanga. Katugeze agenze wayitawo ebbanga naddayo naye oli emyaka 2 gibadde gimuyambako okubeera nga atambula entambula eziwerako nga tazeeyo okubeera nga ate arenewinga. Kakati munnange tekikyasoboka kubanga US esaze visa validity for Ugandans to just 3 months. Basaze ebbanga ku myezi 3 gyokka.
kati munnange United States of America bwetyo emaze okurevisinga visa policy yaayo era nga munnange mu ngeri bwe batyo basaze ebbanga oba duration of stay tebavuddeko emabega munnange validity ebadde etuuka ku myaka 2 oba oliawo okweyongerayo naye kakati munnange non-immigration visa eri bannayuganda wetwogerera munnange egenda kubeera limited myezi 3 gyokka kakati munnange kino kireeseewo munnange obunkenke mu batambuze abo oba oliawo abasuubira okubeera nga ate bamalayo akabanga mu ggwanga erya Amerika kugambye nti kigenda kuba kikositinga jjukira nti olwedde bw'oba ogenda okulinyuwinga kitegeeza ogenda kwongeramu ate more costs kati mu mwaka gumu kitegeeza bw'oba ogenda kutambula kitegeeza oba olina okubeera ng'olinyuwinga emirundi 3 ng'oba otambula mu mwaka ogwo kati mu myaka 2 emirundi 6 so nga ate luli kibadde kikutaasa gwe gifuna myaka gye 2 muganda wange tekikyasobokera ddala tetumanyi kiki hozi yabituleetera oba ayinza okuba yabituleetera kubanga yalemera ku basajja bano yabeera ayogera naye kakati munnange era still mu mawulire gaffe tubadde tuli awo ne tukitegeera okuva ku taata nga ye Muhoozi Kainerugaba nga tutegeeza nti mutabani we olwedde kati ali mu UPDF era bwatyo yatugambye nti Ruhamya Kainerugaba essaawa eno private mujje erya UPDF n'agaddako n'agamba nti musanyufu nnyo okulangirira oba okutubuulira amawulire ago oluvannyuma lwa myaka 31 ng'aweereza mu God's Army eggye lya Katonda UPDF mbu Katonda munnange bw'atyo ennyumba eya Gen. Museveni era agyongedde omukisa n'agiwa omusirikale omulala omwezi oguwedde era nga ono munnange ye Muhoozi Kainerugaba ng'atubuulira aratugamba nti Private Ruhamya Kainerugaba, may Almighty God bless him as he did me. Mukama Katonda munnange amuteekeko ekisa kye nga bwe yakiteeka ku Muhoozi kutulugunya abantu. Kyongera ku Mukama Katonda wano badde njagala muwulire ebintu bino bulungi nnyo. Mukama Katonda takuwa bukulembeze oba buyinza ate kutulugunya abantu be yakuwa okukulembera. Kakati tekisobola kubeera kisa kya Katonda. Katonda talinaawo blessing yawo kubanga already bakulira mu gundi ate nga n'abantu kubanga Katonda ayogerera mu bantu bakkiriza akalulu koogere nti akalulu k'omuntu bakateekemu ekitiibwa akasuule. Tebajjako internet, tebakola buli kimu nga bwe babigenda obikolera mu nkobe 2026 ge babadde nga bajja babikola. Baleka abantu boogere tulabe oba blessing ya Katonda weeri. Mwaji bypassinga blessing. Kakati munnange ebyo maze okubeera ng'obitegeera nti mubadde muli ku Muhoozi project era bwe bagitwanjulira kuguno omulundi talinze bantu tugitwanjulira asazeewo n'agamba ye kaakole ki kababuulire kiki ekigenda mu maaso. Munnange asanyuse ali extremely happy naye nga bwe yali sanyuse n'abalala bwe bali yagadde okusanyuka nga nabo balabirira abaana baabwe era nga bakuza abaana baabwe nga tebali mu makomera naye waliwo omuntu omu yagambye nti kakati baleese omuntu omulala omusomesa omulala olunyankole, another teacher for Runyankole lessons bamuleese Ruhamya. Naye tubadde nga tujja tumwogera ebbanga lyonna bannayuganda nga tujja tubagamba nti bimuwagira temubimanyi mumuwoza Museveni mumuleke akaddiwa agenda kuvaako. Museveni yes ajja kuvaako naye apulaninga ki? Olwedde amaze okubeera nga ateekawo pipe line ereeta olulayini oluleeta abantu be amaze okubreachingawo nti olwedde Muhoozi ayagala jje abafuge. Kati ne Ruhamya naye ne Ruhamya ajjukira ajja kuzaala singa mubeeraawo nga mulinga ababuyabuya ne Ruhamya ajja kuzaala naye atugambye nti oba kati ate baleese okuva ku Ruhamya Muhoozi Kainerugaba
kuva ku Museveni, Kaguta, Muhoozi Kainerugaba, Luhamya Kainerugaba, muganda wange bannange kiki kino sisi sino bannange njagala mwegendereze kubanga kirabika ebintu tebigenda kuba byangu yadde n'akamu. Abasajja bafunvubidde e Rwanda bwali already ba Ian Kagame batabani ba Kagame already bali mu kintu. Nalabye ennaku ezo azinga ennyumba eri mu buwumbi na buwumbi, eri mu miliyoni na miliyoni za dollars. Ian Kagame kakati muganda wange bwe muteefeeko mujja kutuuka ekiseera nga mugamba kale baatugambanga. Njagala okubabuulira koonoowe katoka linda kukola ki kusaaba ttaka, linda kiggwe yafumita mukira, bano beetaka kufumitirawo. Nze mbabuulira ekyo kyo nkibabuulira. Dokita waali nnyo wano ku Uganda at large. Gwe bw'oba olina ebirwadde muganda wange tofa na ndwadde, dokita waali ajja kukujjanjaba ebirwadde byonna. Era nga waali gw'olina ensigo zikuluma, ekibumba kikuluma, oba kyetaaga ku degeneratinga n'ebirala, endwadde ez'abakyala, prostate cancer n'ebirala ebirwadde, dokita waali era ajjanjabye abantu bangi nnyo. Nkyagezaako kumuleeta wano ku Uganda at large naye omusajja takkiriza. Musajja ati oba bamukola ki musajja wattu naye Uganda at large. Kale naali yagadde munnange weebale kubeera na mutima mulungi munnange bannange. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo still ku Muhoozi ono. Muhoozi atubuulidde ensonga lwaki tayagala Bobi Wine. Naye bwe kiba nga kituufu nange sika Bobi Wine sizizzaayo ssente, kubanga ono atugamba nti tayagala Bobi Wine kubanga Bobi Wine mbu yamuggyako ebbanja bwe naagaana okulisasula. Gwe ssente ze wamuwola wazijjawa? Bw'oba wamuwola ssente wazijjawa? Naawe era wabbanzi ofuna nfunne just wazikolerera ki? Tiwali bwe ziba nga kituufu. Kakati munnange bw'atyo nga ayogerako ku mukutu gwe ogwa X, abantu bamubuuza nti naye lwaki toyagala Bobi Wine? Kakati munnange bw'atyo n'awandiika mu Lunyankole yagambye nti nimubanja esente gw'obanja ate omukuba masasi okwata abantu be kubatulugunya. Bannange ssente zaali mmeka ezo zaata Bobi Wine abantu nga basasulidde ssente, kati asalawo kwesasuza nakutulugunya. Kakati munnange bw'atyo n'akakasa n'agamba nti leka amale kunsasula ebbanja lye namuwa. Ndowooza olaba bannange obutakuta kintu ky'ofunye obufunya bwe ziba nga kituufu. Kale katugambe kituufu, katugambe nti kituufu kubanga bannayuganda era bajja kitwala nti kituufu. Newankubadde nga Muhoozi anoonya engeri gya escaping, naye ate reason gyawadde nayo temuleetera kutulugunya bantu, tekuleetera muntu kubeera mulabe wo, kubanga ekisooka Bobi Wine mwamugaana okukola bizinesi zo zonna ne mwazisiraanya. Kati akusasuza eki kubanga wamuwola katugeze ng'akyayimba, kati akyayimba bannange. Naye waliwo omuntu ataddeko komenti wanensesezza ogenda ku mukutu gwe yagambye nti walagindeka yagambye nti walagikola ki ndeka, era abantu nga bagamba ebyo tebitukwatako, it's not our concern, it's not. Era wamuwola mmeka ffe tukusasule tusobola contributinga ne tukuwa? Wamuwola mmeka? Wamuwola buwumbi era wamuwola zaakabalagala z'okolera mu ddakiika sekendi obusekendi bwe kiba nga kituufu, kubanga nze sikugaye nti kituufu, naye okusinziira ku Muhoozi yagambye mbu nimubanja esente amubanja mbu sente ze, naye sente yazijjawa? Ekisooka twagala okumanya sente ezo ze yamuwola ye yazijjawa Muhoozi?
kubanga twagala otuulako ez'abawi b'omusolo zonna tumulekerewo ogugwe bw'abanga awa omusolo then awo tukakase nti asasudde, kubanga sente bw'aba yamuwula era nazo tezaali zize ebibbe tebyala. Kakati eyo tuveeyo kubanga awo no point mu ekyo. Kati Muhoozi bw'atyo era still ayongedde okulaga obukyayi naddala eri abo bonna abeesembereza abantu batayagalirako ddala. Muhoozi tayagalirako ddala bazungu. Mwe mulowooza German ambassador yekka gw'atayagala, naye n'abalala, kubanga yatuuse okulabula Deputy Speaker Thomas Tayebwa yamulabudde. Yalabudde Deputy Speaker Thomas Tayebwa yabadde era teyamulabudde yekka, yamulabulidde wamu ne Uganda Revenue Authority Commissioner General John Musinguzi Rujoki yabalabudde. Ensonga kinno lwaki yabalabudde? Ate bino byavudde ku kifaananyi ekyalabise ku mukutu gwa X nga bano officials ababiri Deputy Speaker Thomas Tayebwa ne Rujoki nga bali ne British High Commissioner Lisa Chensney okukosa ne Frederick Crispell, babadde bali ku mukolo ogumu nga bajaguza emyaka 30 eza jazz music wano mu Uganda. Kakati bonnange mu bubaka Muhoozi bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X yagambye nti abantu basanyufu nnyo nga balaba ekifaananyi kino, naye si musanyufu. Era n'agamba nti abasajja abasajja ababiri mikwano gye egya Muhoozi, n'agamba nti bagenda mu kooti martial kunnyonnyola nsonga eyo. Kakati ebyo munnange byonna newankubadde gwe oyinza okulowooza nti nno byakusaaga ng'abantu bwe bagamba, Muhoozi akimanyi nti abazungu bamulabanga wa kibogwe era akimanyi tasobola si maaki yaabwe mu kurizoninga bwe babanga bamubuuza bino na bidi alaba nti kwegamba. Omanyi kati omuntu waba akola ebintu ebiri offside, baba beera offside ebiseera ebisinga obungi tasobola ate kubeera wamu n'abantu. Katugeze nyinza okuwa ekyokulabirako nti omuntu waba akozesa ebiragalalagala, sirifaringa ku Muhoozi, ndifaringa kati ku muntu omulala. This is an example. Omuntu singa aba akozesa ebiragalalagala kiyinza omubeerera ekizibu ennyo okwasosietinga n'abantu abatabikozesa, era bw'aba agenda mu bufunda eyo gy'afuna enjaga ye, emikwano gye giba bwe gito mu buwala gye eyo bwe bityo. Kakati bano abalala kubanga babeera bo tebaba na vibe eyo, kati si kyangu nnyo kwasosietinga nabo, kati eyo karakita ebaawo. Kati jjukira nti ebintu ebimu kati bigenda na reasoning ate ng'erina okuba nga y'amaanyi. Abantu abamu kati bajja kujja bali ku mission ez'amaanyi azayogere naawe alina appointment naawe, kitegeeza asuubira okuba nga mugenda kwogera ebyo ebikwatagana, ate enkya tagenda kuwulira ng'owandiika. Kati ku mukutu gwa X oyinza okulowooza muganda wange nti n'abazungu babirabanga ebyokusaaga nga mmwe mwerimba, naye bo babirabira ddala nti teri muntu yenna ali sensible ayinza kukola bintu ebyo, wate kuba waliwo ekikyamu. Mu kaseera ako wawandiikira aba ali mu state byonna okutwaliza wamu. Kijjukira nti ne bw'abanga oba avudde mu state eyo era tabyegaana okuli kuba olumu bbiri eriitingayo. Kale munnange bw'atyo bwe yalabudde era nga ekyo kyongera okubeera nga kikakasa nti tayagalira ddala bazungu, kubanga yagamba nti nga German ambassador mbu yeekweka mu nnyumba ya kitaawe, mutata we yamushieldinga, naye otherwise yali badde yamukwata dda ku nkoona n'agoba. Kati munnange eyo nga tuvuddeyo, abantu balina emitima emibi naddala kwegamba abo abali wano e Uganda. Era gwe omuntu yenna yagenda okukuba ekyeyo yonna gy'oli mu nsi yonna, njagala okimanye nti munnange weesiga abantu b'e Uganda naye ogenda kubeera disappointed, kubanga bino mbirabyeko emirundi egiwererako ddala. Abantu bafiiriddwa buwumbi na buwumbi, bagezako kuggyayo abantu b'e Uganda nti bakole bizinensi, naye abantu b'e Uganda basiru. Bw'oba yina gw'oweerera ku university, juzi mukwano gwange omu yanyumiza wano, yaŋŋamba nti ng'aweerera omwana wa muganda we ku university, naye omwana nga tasoma nga dediya, naye alimba nga bw'asoma era sente bazimuwa, ne famire ye ekimanyi nti tasoma, naye ate tuition bamumuwa. Okitegeera? Kakati mulina okufollowinga okugendedda ku ground ne mumanya bemuweerera basoma, ennyumba bazizimba, projects zigenda mu maaso, otherwise mugenda kubeera disappointed. Kyotulaba nze ensonga
kati bakadama bankubiranga nnyo wano nga banyingiza nnyo mu bintu byabwe. Uganda tulaginyambako kino kiri ne kati nabirekeraawo kubanga nalaba nga tebiggwa ebizibu biyitirivu ate abamu newo balabula tebawulira. Kakati waliwo kadama omu munnange yageze okukomawo e Uganda nga ate waliwo akaliwo kye yakoze kwejja mu budde nga muzadde we bazadde be sente ze zonna bazikozesa. Waliwo n'omwana omu yakaddayo wano ekkata yaddayo ekkata naye yali amazeyo emyaka 2 omuvubuka muto emyaka 2 ng'aweereza kitaawe ssente taata we ssente zonna bayazikozesa bijiteri amanya agenda okudda nti wali yadde n'ekikumi nga n'okugamba nti oba amuyiyizeeyo emitwalo 2 tasobola. Omwana n'abeera awo n'akuuma obuntu bulamu. Musajja wano kati yaddayo naye kugamba yafuna ekyekango emyaka 2 ng'oli ku people don't know kyeyo. Ask me. People don't know kyeyo. Muyinza okulowooza nti ekyeyo kyangu naye abantu abali Uganda muli babi nnyo. Muli babi kuba abantu bakaaba amaziga. Kati munnange Brenda Tuhayise wa myaka 27 mwana muto nnyo muna Uganda gye buvuddeko bw'ati munnange yagenda okukomawo wano okuva e Saudi Arabia nga kyajja akole emyaka 3 ng'akola nga housemaid. Munnange agenda okukomawo wano ng'asuubira okuba nti oba akasente kaalinawo agenda kuba ng'akolako bizinensi. Kale oba oli awo yeddaabudde Mukama Katonda ng'amukwatiddeko kubanga era ziba ntono. Twogera ku mbeera y'e Uganda sente ezo ziba ntono. Kakati munnange nga bwe mumanyi enkola okolera mu bugubi bw'amaanyi ennyo. Bazadde be wano e Kampala abeesiza abaweereza ssente ng'asuubira okuba nti zijja kubeera seefu. Maama taata yi ssente bajja zikuuma kumbe bo bagamba tebafaayo nabo bennyini beerema okwetandikawo ate kye baasobola okukola kyekyo kuyookesa na kuzaala. Ssente bazitereke. Kaakati muganda wange bambi Brenda agenda okukomawo agenda okudiscoveringa ng'emyaka gyonna gyamufa busa ajjukiramu ennaku gy'ayiseemu. Kale n'alaba ng'aliiriddwamu olukwe olw'amaanyi ennyo. Kakati mukazi wattu abadde nga ajjanyumya nga bw'asuubira okukolako ka bizinensi asobole okubeera nga naye munnange yeekozesa. Munnange bw'atyo n'agwa ku kyekango ng'akomyewo e Uganda. Byaliwo okwo waliwo omukyalo omu yaleka akaana kato nnyo n'agenda okkuba ekyeyo n'aweereza maama we ssente. Kati nga maama waalina ensonga za bonna zirimu nga maama waalina omwana eyali badde mwannyina w'ono gwe yazaala. Maama yali musaamya naye ng'ate nawe omwana oyo ono omusajja mwannyina w'ono omukyala yagenda okkuba ekyeyo nga yamuzaala mu basaamya. Kati nga bagatta olulimi boogera lusaamya. Kati y'ono nga yamuzaala ate eno walala ng'olusaamya talumanyi. Kati nga maama ayina engeri gye batula ne bafuguta ekisaamya kyabwe n'oli n'amumatiza nga bw'afuna ssente ng'ono aziwamba ono agenda akola bizinesi ono amumatiza mbu nzireeta ngine nkole. Ssente zonna n'azimuwanga n'azirya. Ono ziyamuweereza ng'ono amuwaalya buli. Ono bwe yategeeranga nti kati bamuweereza nga gy'agumba ewa maama. Bemba maama balina akakyanja ako kati ngo bwa mwana wange omulenzi mwana wange simanyi omwana muzaala omu kyobeera twakutumayo. Twakutumayo. Oyinza okwesanga nga katugeze omwana maama gwe yazaala ewalala simusanga bamuganda wammwe naye ate ebyo bisika bya taata wammwe biba bya taata wammwe. Sikiriza nti ate leeta oli mbu muganda wammwe byammwe byawamu. Abo tebaleese nsasaggi byetuuka n'okutta bannaabwe ng'atabiikiriza. Kakati ebintu ebifaanaganako bwe bityo tulina okubeera serious kuba ino ensi eri real, ensi ya ddala. Okitegeera? Kakati munnange Brenda bimaze okubeera nga bimutabukako. Yeggalidde mu karuumu ke akazigo kabadde apangisa emukono awo. Kati n'akwata empeke eziri 50 ebika byonna eby'empeke n'amira era okukakana muganda wange ate nga abaategeddeko banneibaawo nga bamaze okulaba nga ebbanga liyitiddewo ddala taggulawo bwe batyo ne bamenya oluggi bagenda okuyingira ate nga ataawa asigaddeko
muganda wange kiyiriitira ne bamutwala mu kakiriniki akaddiridde awo, era oluvannyuma muganda wange baabadde bali kikeerezi, tebasobodde kubeera nga bataasa bulamu bwe, n'afa nga bakamutuusa mu kaseera ako. Kakati munnange bino ne bibeera nga byaleetedde abantu okunakuwala ennyo abo mulirwanaawo, kubanga babadde bamanyi omuwala ono, era ng'okusinziira ku mbeera gyakoleddemu ebuwarabu nga babadde abanyumiza, embeera ebadde ya bugubi nnyo, naye bazadde be ne batasaasira. Waliwo n'omulala naye era yava Saudi Arabia eyo n'ajja wano e Uganda. Bwayitawo akaseera n'ankubira, Uganda Taraji munnange afuna ebizibu anti kakati nanyumiza, era sente maama we ne muganda be baazirya. Waliwo mukwano gwange abeera Dubai, njogerezeganyiza naye, tutetenkanyizza, nze namuvuga ne mutuusa ne ku airport, n'agenda n'addayo e Dubai n'akola. Bwe yakola ate era n'addamu n'aweereza abantu be bamu ssente. Namugamba nti owange, bw'oba tolina gw'otereza ssente nsobola okukuyambako osobola ozisanga. Yakukutana bali n'abawa ssente ne baddamu ne bazirya. Agenda okukomawo mukazi wattu yannyumiza, yaddamu n'akomawo n'annyumiza sitoore. Namugamba naye sina kyakukolera, etandika obulamu bw'e Kampala, kubanga era tebadde garanti nti naziri zibadde zigenda kukuyamba oba oliawo. Mukama Katonda alina enteekateeka ye. Kakati tandike obulamu bwo e Kampala. Kati yaddayo okusoma bwe yaŋŋamba, naye nga maama bw'amulaba abeera afa ng'amulima nti ssente yazimalira mu ddwaliro. Baniba ne bamugamba naye maama wo nga si mulwadde mulamu. N'agamba mukakasa ng'abeera afa ntuukawo bannanga afa. Kati ebbanga lino lyabadde akola mukazi wattu ajjanjaba maama, beegase ne kisisita kye bali bamuyiye. Ku olwo yasula ku mulirwano, namugamba kirungi bw'obeera wano olengera emmanga ewammwe, kati sula wano olabe. Asula awo ng'alengera maama yeekejja, bw'akola emirimu bw'akola bwadde eno, agenda okuvaayo okukkira. Maama olwamulaba yayingira mu nnyumba n'agwa ku buliri, woowe nfa woowe. Ono yakwata bukwasi be yalina waabwe ebitonotono be yali alese, n'atambula n'ajja kunkubira simu, Uganda Taraji woowe nfudde. Koze muganda wange, anti ow'empaka akonama ebiri. Naye kituufu kiri nti abantu abali e Kampala ba mitima mibi nnyo. Ekyo kyemmanyi, era gwe muganda wange atakimanyi, gezaako ojja kubeera nga munnange obitegere. Kisooka waliwo omukyalo omu ali Bungereza eyo, yannyumiza n'aŋŋamba, Uganda Taraji, ndi eno simanyi munnange kyantuukako, mbadde nsaba ogende onambululira ekifo kino olabe oba ddala kituufu ebintu bye baŋŋamba gye biri. Naye kati mmaze e Bulaaya emyaka, kwegamba yamalayo emyaka egyasooka nga adda bulungi nnyo e Kampala, naye kati emyaka 10 yalemererwa okudda e Kampala. Buli lwalowooza ofuna ekirowoozo ekidda e Kampala ng'afuna ebizibu nga bamugoba ku mulimu, nga buli kimu kikyankalana, ng'ate alina kusooka kupanga kwetereeza, ng'ate akyakomyewo. Buli lwakigezaako ate akigezaako buli mwaka. Kakati njagala okubabuulira bano abantu balogo ate bajja kubaloga. Nze njagala okubabuulira kubanga mwe mulowooza nti bantu bannammwe mubaagala nnyo mwabaleka e Kampala. You are different people, you are never the same. Njagala nkikubuulire kitegeera okuva kati nti gwe toli kyekimu n'abantu abali wano e Kampala. Kisooka tebamanyi bugubi bw'oyitamu kufuna ssente, ate bakulaba ng'omugagga, ate tebalina kisa, bagamba tolya za musamba, tolya za ye yakola. Bwe mutabayamba era nga bakolima, bwe mubayamba ate era babi. Kakati kitegeeza nti muteekeewo gap mu ngeri gye muyambamu abantu abali e Kampala. Ekyo kyo nkibabuulira, muyinza okukiwakanya kuba muwakana, naye ojja kutukisira nga sijja kuwa ekizambo nti buuza gundi, nja kugamba weebuuze ku ki ekyakutuukako, weewe ansa. Kitegedde. Kakati munange obutemu bwe twakava munange okuvaamu emabegakaawo, famire ya Mutaaga omwami n'omukyala munange abattibwa. Kati waliwo akatambi poliisi keerina, era kano nga kakwatibwa, basuubira okuba nti kagenda kusobola okubeera nga kabayamba okutuuka ku mutemu. Era omutemu mu katambi ako yali agamba nti nno
Mutaaga jangu otaase mukyalawo, jangu omutaase ng'ali mu kubasanjaga. Kati akatambyako munnange poliisi already ekalina. Era Uganda Police bwe tetaddewo obukadde 50 ku muntu yenna anasobola okubeera ng'awa information okusobola okubeera nga bakwata prime suspect eyali emabega w'obutemu buno. Kakati munnange bano battibwa abaagalana ababiri abafumbo ababadde baludde mu bufumbo bamuva Bulaaya Lugonjo Nakiwogo Entebbe wano mu ntandikwa y'omwezi guno gwennyini. Kati David Mutaaga wa myaka 69 wamu ne mukyala we Deborah Florence Mutaaga myaka 62 bano munnange battibwa Julaayi nga 6 oluvannyuma nga bakakomawo e Uganda okubeera nga munnange babeerako e Uganda. Kati ensonga z'abano ekisooka nti bagamba nti ab'ekika bo balowooza okusinziira ku biriwo nti mbu be baatwala ssente z'ekika kyonna bo bagaggawala mbu bano abalala ne bakola ki ne baavuwala ebyo bibaddengawo mu famire yaabwe. Kitegeera nti gwe wasoma n'ofaayo n'olinnya ennyonyi n'ogenda n'ofuna omulimu n'okola, omuntu ali e Kampala ye akiraba nti gwe wamusiraanya wagenda n'atuweereza obusente atuduulira. Waliwo n'abamu abaweereza ssente wano e Kampala muganda wange. Ate kati kambaweeyo kino amanyi nze mbadde nnyo mu bintu experience mu bintu by'abantu be baloze n'eddogo nendirabako eddogo nze ndirabye emirundi egiwerera ddala. Kati wakomawo e Kampala tokwatanga ssente n'ozijja mu nsawo yo n'oziwa omuntu, ezo ssente ziba mbi nnyo. Baŋŋamba nti zisobola okusiraanya obulamu bwo bwonna. Gwe kwata ssente mbukwate omuntu naddala owuwo, at least gw'otamanyi gw'osanze obusanzi n'oyamba n'owa buwi. Katugeze mukwano gwako tutteeko ewaabwe oba n'osanga maama we n'omuwa kubanga maama we yinza obutaba na intention oba kugamba kisinziira n'omukwano gwo engeri gy'ogusanzeemu. Mukwano ki oyinza okwesanga ng'ate mukwano gwo naye era naye muzibu, okitegeera. Naye ssente zivudde mu nsawo yo, ssente ezo ziba mbi nnyo kubanga tuli mu nsi erimu eddogo erya ddala. Tuli mu nsi ya ddala, mumanyi tuli mu nsi eriva kyo kivulira nga mudda omuwoza oye luhamya Museveni muhozi mulimu ebyo, naye ensi yammwe bagitwala. Mwe muli mu kujubisa mwafuuka bajubisi, muwaanawaana ebitakola ki ebitaliya. Okuba wagula kabodaboda naye kabodaboda ke wagula omaze ttunda ttaka lyewammwe n'ovayo n'ojja mu kibuga kwe basinzira okuwa 5 mbwogende ng'ogoberera omutwalo obeerewaawo Museveni ayitewo bagayita ababooda bamuwagira mmwe. Kakati munnange eddoboozi lino lyafulumiziddwa era nga kigambibwa okuba nti lya omussi era nga eddoboozi ligamba nti Mutaaga jangu otaase mukyalawo, jangu omutaase mu ngeri y'okubaduulira. Kakati kituuma lusooke omwogezi wa poliisi yatugezezza amawulire ago era nga obukadde 50 bwe bataddewo. Kati eddoboozi w'olisangira lyonna oba oli awo osobola okwidentifyinga ne kamera yadde zaakwata CCTV cameras zaakwata ebifaananyi eby'omutemu, naye yali ayambadde akakookolo ate nga talabika bulungi, kwegamba naye basobola okutegeera okusinziira ku sayizi bakyageraageranya, abakugu bakyageraageranya okutegeera. Baleeta embwa ezikonga olusu naye zaakoma ku gate, kitegeeza nti omutemu yajja oba n'emmotoka like that. Kale kwegamba bwe bityo bibiri era nga yenna alina information oba oli awo kinaayamba okusobola okubeera nga tumanya ddala ani yatta abaagalana bano abafumbo bano, ate nga munnange baali bantu ababaddewo mu bufumbo. Kubeera mu bufumbo emyaka ne mukuumagana si kintu kyangu nnyo, n'okukola ne mubaako kye muddukako si kintu kyangu nnyo, newankubadde nga munnange bangalubunani bo baba balowooza nti ebyammwe byebyabwe nti oba amaanyi gaabwe mmwe abaagatwala kati babeera baba banja amaanyi gaabwe ge mwatwala obugayavu bwa ne mubawo obugayaavu bo ne batwala amaanyi ne bagaggawala. Kale munnange eyo embeera eriwo era sigenda kubeera nga nsukkawo wano tusinkane mu mawulire gaffe amalala wano ku Uganda Atalaga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.